leero tulina essanyu nti tulina kye tutambuddeko okutuukiriza ekiruubirirwa kya Give a Smile Foundation okukwata ku bulamu bw'abantu okubuinspiringa n'okubukyusa. Omukyalo ono ababadde batulaba mwalabye gye yabadde ku mwala eri waggulu bayitawo batya maama? Mundeeba. So kuleero gyabadde asula enkuba eyaleero etonye yonna yonna emugwereddeko naye olunaku olwali tulina amawulire amalungi nti nno tusobodde okulabika nga tumufunira ekifo ekirala era wano wagenda okubeera lwakiri okumala akaseera Katonda kanaamusobozesa nga twapangisiza ennyumba eno ng'ab'ekitongole kya Give a Smile Foundation okukwata ku bulamu bw'omukyalo ono n'obw'abaana baalina. So kyekiriwo olunaku olwaleero tuvudde eri ku mwala gy'abadde asula enkuba etonye emugwereddeko naye leero tuli naye bano be bamu ku baana balina omukyalo ono. Maama olina abaana bameka? Abaana bali 13 abamu kati tebaliwo wano n'abamu basigaddeyo kuuma eri nga bwemulaba ekiyumba omulala bali ku gaali awo naye betusobodde okugjako nabo wano bano naye nga abalera bagenda kujja kubanga tubadde ekiyumba kiri engeri gyekirimu tetusobola kuleka sepiki bwaffe tuyinza osanga nga babutunda esikulaabo. So era olwaleero twakuŋŋaanya engoye okuva mu Charity Festival yaliwo emabegakaawo ezimu ku ngoye bannayuganda ze baatuwa bwe twabagamba twagala ziwa abantu twali tutegeeza ziwa abantu bafaanaganako ng'ono maama mulimu n'engatto ndowooza tojambala enkuba ekyatonye so n'engatto ziizo n'engoye ngenda kikubamu nekula okunaaba nandaba eyo okubukedde n'engoye ziizino nekula okunaaba nandaba ku baati ngenda kuba wakabi n'engatto zino ku baati vale we nenda kuba wakabi skaati eno ndowooza tugiwe ani ajagala so kano dress nawo kali wano kano ka top kajja kunyuma okuyingira mugozi so bwe tuli so olwaleero olunaku olwajjo nga tuli ne kansala w'omu kitundu kino Omuganda Juma Obutongo twasasudde ennyumba eno era tugipangisiza emyezi 3 so okuva olwaleero nga 3 actually eriko 2 kitegeeza twasasudde jjo kati ogenda kubeeramu omwezi ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna ate nga bwe tukole enteekateeka okulaba ebbanga eriddako n'abeera otya receipt yo yiino eraga okupangisa ennyumba Shala Buladinga ensonga eyo bwetyo bweri engoye ziizino mukyalo ono tusazeewo tubeere nga tumuwaayoko era ne kubikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo asobole okubaako watandikira so kasukaali ke kano abaana banywa kasukaali sukaali ziri kilo 2 osobole okulabika nti otambulirako awo zizeemu awo so n'omuceere nawo gwe guno ogedde maama abaana baffe bafune ku kyokulya n'omuceere nazo ziri kilo 2 tulowooza otandikirewo awo then engoye nnyingi tuyinza obutazimalaayo leero kuziraba naye engoye nnyingi zino engoye twazikuŋŋaanya bukuŋŋaanya okuva mu bannayuganda bwe twakubeeramu omulanga ne tugamba waliyo abantu abali mu bwetaavu bw'okwambala era bino bye bimu ku ebyo tukola ng'ekitongole kya Give a Smile Foundation okulaba nga tudduukirira abantu kano kankawo ono red ono ye bulu yambala soko oyingire wali munda yambalemuko soko oyingiremu munda eno yiyo waliwo omunene so bannaffe twagala okubebaza ababaddewo naffe ng'ekitongole kya Give a Smile Foundation twagala okuinspiringa okwempawaringa n'okukyusa obulamu bw'abannayuganda tuwulira essanyu ddene ddala nti leero obulamu bw'abantu bano bukyuse ebyokulya n'ebirala era n'okulabika nno bafunye ennyumba we bagenda okubeera tubajje wali eri wammanga we muyinza okulabika nti nno mwalabye n'ekituzaamu essuubi yes twagala okulabika nti wano babeerawo kaseera ekirooto kyaffe nga Give a Smile Foundation kunoonya ttaka oba ekibanja abantu bano kuba n'abeera maama ono alina abaana bangi tetwagala mukondeminga nti lwaki wazaala abaana bangi naffe oba oli awo abaatuzaala bandibadde batukondeminga nti lwaki baabazaala so tetutunuulira mukyalo ono yekka tutunuulira abaana bano abato baalina so ekirooto kyaffe ng'ekitongole kulaba nga tufuna ekibanja
tukigule kiteeke mu mannya g'omukyalo ono n'abaana be bonna babeereko ne wanabeera mu kyalo. That is our dream ng'ekitongole kya Give a Smile. N'ekirala okukulaakulanya talenti z'abaana bano. Bano abaana bamanyi okuyimba, abaana bano bamanyi okuzina amazina amaganda, balina ekitone kinene nnyo. So ekimu ku bye twagala era bye tweyama okulaba nga tugenda bakwatizaako maama talenti zammwe n'okuba promotinga mmwe ng'abayimbi. Shares enjawulo ze tunaaba tukola tujja kuba tutambula nammwe. Kino tukikola nga twagala so yensonga eyo abantu bano bwe tubaga nti no bayimbi ono muyimbi omu ku bayimbi abaliwo bwe twagala okukwatizaako. Sooka tuweemukko, sooka otuyimbiremukko, sooka otuweemu kapera, sooka oyimbiremu. Ono agamba ayagala kumenya fresh kid, kale kajja atuyimbiremukko, sooka oyimbiremukko. Dine swaga lya kitange lya mama wange oba jjajjange bakuzitwagira nga nza wanyemba zabamusirwadisera kwini mani tamunzaleya bagambye tamunzaleya nzaliko njagala kudako fresh kid mulenzi tanze ndi muwala bibi bagambe tebanzaleya nzaliko. So yaliko bwatu oh, them the ghetto youth. Why I say bonna we bali wano. Yes, ono naye ono bamuyita batya? Ono bamuyita ani? Yanga Rasta nawe oli muyimbi. Ogamba nti oli muzzukulu wa Kafeero. Akali soko tuyimbiremu. Gunjo cha omuchi gunjo cha zomuziki gunjo cha wengocha zomuziki gunjo cha wengocha. Yamon Yanga Rasta makuba chiniga ate mwenambanya ate nze sinyiga abampagira emikono bagologolo abayina butambala uba nkulabe atayina butambala ube emikono. Why I say ensonga tuzikwasaganyiza bulungi nnyo. Nange mu kitongole kino ekya Give a Smile Foundation mwendi era omulimu gwange tutunuulira ddala areas ezisingira ddala okubeera embi. Naye ku nsonga y'ono omukyala tetujja gamba tugenda kukola bintu byonna wabula tukolako kyetutasobodde tetukikola. Ekyokubaweerera n'okusoma tukyagala nnyo naye ffe area gye twasinze okutunuulira ey'okulaba nti abantu bali bavuddewo batya okuba nga basobola okusulako mu nnyumba nga basobola okuggalawo oluggi n'eddirisa nekya nti bavuddewo batya mu muzigo guno okugenda okufuna ekibanja webasobola okukola ki wakulimirako matooke wakulimirako lumonde babe nga basobola okukola ki okubeerayo. Ebiriba bisigalidde tetujja kugamba nti nno kino tugenda kikola ekya school fees okuweerera abaana naye era Bannayuganda banasalawo nabagamba batwongere obuyambi nayo area tujja gitunulako naye eyo tetugenda giwaako bweya mu ssaawa zino feka tusoke tukole ku ekyo kyetulambuludde obulungi ekya step esooka tugimaliriza katudda ku step ey'okubiri. Era Bannayuganda mwena babeera naffe ku Bati Valley omutima gwe mwatulaga luli eri eyo step tugituuseeko katudda ku plan B eri gye twayogerako bwegimanyi bulungi nnyo. N'abatajja ku Bati Valley nga wenaawonna oli eyo ng'olina omutima omuyambi mulimu abasajja mungu basitudde ku madaala musobola okuvaayo ne muntuukirira oba ne mutuukira mwamikazi we Bashiri Mbazira ne tulaba ngeri ki tusobola okukwasaganyamu ensonga ate efaanaganako bweti. Naki nange nali concerned kubanga wali wadde abeera mu Ndeeba ekkubo eryawukana nze nkiikirira eno badde basula eri naye tekiŋŋaanira kukola ki kugendayokko ne twogeramu ne mwamikazi we walokasitole ne mwamikazi we naŋŋa nti nange nakalabye tugenze tutya nti oba wakalabye tugenderewo ne mutambuza kuba ebitundu bino tabimanyi bulungi ne tutuukawo omukyalo oyo ne tumulaba twamulaba netumuletawo ku Bati Valley mu show zaffe zituteekeza oluogoto lwa Waaka abantu ne bamulaba nga yimba bulungi abaana bayimba bulungi ne bakola performance ey'omutawaana ennyo era sente zino ezalenti abantu bebazikola ki bebazituwa awo twagenda okukwatagana n'omukyala era bino birowoozo byali by'abantu naffe okubanga tubigattako ebirowoozo by'abantu okulaba nga tubituukiriza nti kakati omukyala oyo tusooke tumufunire wasobola okukola ki wasobola okuteeka oluba ng'ali safe netumufunirawo olunaku olwaliyo kati kyetugenda okuddaku okulaba nga tunoonya ssente mu Bannayuganda babe nga bafuna ekibanja ebisigadde Katonda n'abayambira eyo. Eno gye mutadde bayitayo batya? Eno bayitayo mu Kabowa mu Kironde zone area yennyini gye nkiikirira nga kansala.